abayisiraamu ate era mu ngeri y'emu kakati zino ennaku ez'okukola jano okuva ku lunaku olwa bbalaza paka olunaku olwokutaano tutunuulira tulabe wiiki esooso etambudde etya gy'oli eyo ate era wiiki eyokubiri oteekateeka otya okuba nti ojinga. Tugenda mu wiikendi egenda okusooka era mu mwezi guno ogwa January era mwaka guno ogwa 2024 nakutegeezezza nti wiiki eno guvedda ku lunaku olusooka byonna biba byanjawulo nabwe kityo olina okubyegendereza ate olina okubikwata okulaba nti omwaka tegugenda maaso nakusala kuba eneebeera ntandikwa ng'otandika omwaka. Nze Maurice Mukibi Mugave kkiriza nkutwale mu bwazibidde ate nkutuuseko ensonga nga bwe zigenda mu mawanga malala nga tuli mu ggwanga erya Isiraeli. Okusinziira ku Minisita wa Defense mu ggwanga erya Isiraeli avuddeyo n'alangirira nti Isiraeli ng'etuukirira yesemberera okumaliriza omulimu gwayo mu kitundu kiri ekya Gaza ekyegeze maaso kubanga esesebbula enfunda eziwera. Bagamba nti basazeewo bagenda kukola enteekateeka namutayiika oba enteekateeka namutayiika kwe bagenda okuba nga batambuliza ekitundu ekyo eky'e Gaza. Ekisooka bagambye bagenda kuddamu bakizimbe, bakikubye okiteeka ku ttaka ne bwe bamala okufuna obuwanguzi bagenda kuddamu bakizimbe. Bwe bamaliriza okukizimba bagamba bagenda kussaawo amateeka amakakali agafuga Gaza. Mu mateeka ago bagenda kulaba nti aba Hamas tebafuna yadde embeera yonna yadde obukulembeze obutono ennyo mu kitundu ekyo eky'e Gaza. Ebyokwerinda Isiraeli yegenda okuba nga ebivunaanyizibwako mu Gaza. Bamaze okugizimba bakoze amateeka bajjewo aba Hamas obutaddamu kubaako kye bakola yadde okufuga ekitundu ekyo ate bo bennyini ebyokwerinda okwetooloola Gaza yonna. Isiraeli egamba yegenda okuba ebivunaanyizibwako mu buli ngeri yonna. Nabwe kityo oyagala kuyingirayo, oyagala kufuluma, olina kyoyagala okukolayo, ebyokwerinda Isiraeli yegenda okuba ebivunaanyizibwako. Eggwanga erya Egypt bagambye bagenda ddiwaayo ku buvunaanyizibwa kubanga liri ku mawanga agalinaanyaawo, so bagamba nti tujja bawaayo omukisa nammwe mube nga mulina kye muvunaanyizibwa ku nteekateeka eyo nga baliraanwa ab'ekitundu ekyo. Era ne bagamba nti ba citizens olwokuba nti Gaza erimu abapalesitayini bangi bajja kuwaayo ku buvunaanyizibwa abamu ku bapalesitayini abali omwo naddala ku nsonga ya services. Oyinza okwogera ku nsonga ng'ey'amalwaliro, oyinza okwogera ku nsonga ng'ez'ebyobusubuzi n'ensonga endala ez'enjawulo. Bajja kubawaayo ku mukisa oba oliawo abo abapalesitayini abaana abasigadde mu Gaza. Naye aba Hamas tebagenda kuba nadde obukulembeze obutono ennyo nga bw'okiwulira singa bana bamaliriza enteekateeka zaabwe Abayisiraeli bwe bagambye. Bino nno bagenza okubyogera nga ne US Secretary of State Antony Blinken ali mu nteekateeka kuyingira ate kukomawo mu region eyo. Ajjukira yaliyoko naddala ng'olutalo lugenda maaso n'okutandika oba lugenda maaso ne kati asuubira okuba nga adda. Ayagala okudda ayogereko n'abasajja abakulembera Palestine eri mu West Bank. Era agamba nti ayagala kwogerako nabo ate wamu n'abakulembeze b'eggwanga erya Isiraeli babeeko emboozi ey'akafubo gye boogerako. Bino nno agenda okukikola oba agenda okujja nga bakyali mu mbeera ya tensioni. Olujjukira nti omusajja omu ku baduumizi ab'okuntikka aba Hamas yattiddwa mu ggwanga erya Lebanoni era n'aziikibwa wali e Beirut mu nteekateeka yabaddeyo olunaku olw'eggulo. Naye obunkenke bukyali bw'amaanyi oluvannyuma lw'okuba nti omusajja oyo yagenze maaso nattibwa era abasajja abayezebola abalwanira nga bava eri mu Lebanoni ne bavaayo ne bawa okulabula ne bagamba nti Isiraeli kewazze n'ottira n'abantu mu ggwanga eritali liryo wandigenda maaso n'okuba nti obuzibu ate ogenda kubweyongera kubanga abasajja bano abahezebola nabo abasimbuka butereevu eyo e Lebanoni bagamba bagenda kweyongera amaanyi kubanga kirabika omusajja ono agenda nayo okubalumba gye basinziira. Kakati bagamba nabo bagenda kwongeramu amaanyi okukuba Isiraeli. Era mu ngeri y'emu Isiraeli yeegamba ebyokutta musajja mukulu oyo Sale bagamba tebabimanyiiko. Weewaawo era tebakkiriza nti ensonga eyo eyogerwako kuba tebeewaanye mu ngeri y'emu, naye ate era talina kuwa statement oba oli abwevaayo kakasa nti talina kyakimanyiiko. Naye nga abantu bagamba abasajja bano Abayisiraeli bandibanga ensonga eyo bagibaddemu nnyo. Wano laffe mu ggwanga twabadde n'olukiiko wa sipiika aba Parliament abali ku